omukulembeze ali ku ddaala lya leader wa opposition nga Ssenyonyi tosobola kujja buzzi mawulire n'oyogera ku bintu byolaba ku social media. Alina obusobozi obutuuka wonna wayagala mu parliament najja ng'alina information amala naye nojja buzzi nga baatutte tulage bazitutte batya ate nomala n'ogamba mwenze zange sinaba kulaba ku account sente lwaki olowooza nti bali baatutte naye ggwe ng'ezo tezinnatuuka. Kakati n'olwekyo bino baliko bali mu kutubuddiisa waliwo ekintu ekyabalema kibadde batasobola kunnyonnyola. Omuvubuka ekisooka tosobola kumunenya akyali muvubuka muto Ssenyonyi omusaayi gukyadduka nnyo malala gakyali mangi kubanga olaba kati Ssenyonyi wano wonna mu ggwanga Ssenyonyi talina mu saluuni gy'alaba esobola musala nviiri wano mu Uganda. Ssenyonyi buli weekend agenda e Kenya alinyonyi agenda e Kenya bamusala enviiri kinyozi wali Kenya bamusala enviiri kavuuka nawe leka agenda ekigoli munnamawulire agenda ekikoleko kunoonya ng'agenda e Kenya bamusala enviiri buli weekend yashe kumusala enviiri n'agenda e Kenya bamusala enviiri nga luli yazisaliranga okugundi awo ku parliament awo ekyo kibayita amalala yagwa mu bintu ebitajja kugamba ng'emyaka gye tesobola biyimirizaawo alinya ennyonyi n'agenda ne bamusala enviiri. Bwe woolinyira kati nze wegambe woogambira nti kati ngenze Mukasawo wano ku munaku kusala nviiri yaba agenze Nairobi musala n'ebyo bamusala byanjawulo bitya naye kiekyo kyawulya kyayagala ali mu nsi nsuubizi ye yatuuka mu nsi ensuubizi. Kati oyo tayagala Museveni. Kati abantu kye balina omumanya ababaka ba parliament oba bannabyabufuzi abasinga balwana kulaba mpiseewo nti era badda mu kasenge kabinoga kati tukoze tutya wano okulaba kati olutalo luliwo olwaleero mu bibiina by'obufuzi luliwo okulaba ani asinga okuleeta ababaka ba parliament abangi abeere leader wa opposition si lwakukwata kujjako Mwai Museveni kino nakyo bakimanyi bino byakuba tuwa mpozi nakuzannyamu firimu era abali kulambula ku ggwanga bikoma wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwazza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi mpyozaayoza nyina Mwami Kabuuka Sepiriya Muna DF Democratic Front tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko Mwami Kabuuka wasiibye otya sooka obuuze ku bantu tutandike programu yaffe y'olunaku olwaleero. Bakama baffe abatuwuliriza era abatulaba banaye mbalamusaako abafunye ebizibu Mukama abanyiga ebiwundu ate abafunye ebirungi twongera okujaguliza wamu nammwe ate era nkugamba naawe atafunye togwamu maanyi enkya ojja kufuna oba oluddako beera n'okukkiriza beere n'obuwanguzi. Abatulaba njagala beebaza Mwami Ssekkanjako bantu batugoberera abantu bansanga eyo abanneebaza ne banneebaza n'abanyiiga ne banyiiga tebibulamu naye abanyiiga ate bw'ogenda omunyonyola ate n'abawo nga kutte muganaga ne basajja mwe mulengera wala nolwekyo njagala kwebaza bwengoberera bw'olaba kati ebintu ebigenda mu maaso abantu abategedde bangi ababuuse kati ffe twewaayo okwogera amazima okwogera ekituufu wakati mu bataagala kiwulira naye nga ku nkomerero bajja kutegeera bye twali twogera naawe atannategeera akaseerako tekatannatuuka ojja bitegeera bye tugamba. Tweyanze nnyo tweyanzeege wanawo osinzira okubeera ng'otulaba tugenda tambula ne Mwami Kabuuka musunsuzi wa nsonga ate na mutunuulizi waazo ate muna DF yatandikira ku kino ekya Ssenyonyi leader opposition n'avaayo okukola press conference n'agamba nti bakamishona bana bafunye emiliyoni 4 buli omu zibayise mu kalulu era nanyonyola ne sente zino bazijjawa bazifuna batya saidi za bonna simanyi ongambe Sirwanye yeye ayogeddeko abalondooza tebannaba kwogerako kigambo kyonna ekyoka message eno mu public lwaki abayagala ogireeta essaawa yakakati nga tugenda mu kalulu n'ebiriwo byonna kigendera kye kiba ki? Ekisooka Mwami Ssekkanjako simanyi nti abanuupu bwe babeera nga balina mwensa nti bakyasobola okuddamu okwogera ku ssente y'omuwi omusolo yonna kubanga bulijjo bafuna ssente nga bazeegaana bwe baavuddeyo iPod netebawa ssente ne bawandiika amabaluwa basoose mu kkooti abagamba ssente za muwi omusolo tulina ozifuna bwe balabye ekkooti eruddewo ate ne bawandiika ebbaluwa mu ngeri yeringa eyeetonda babakkirize bayingirewo basobole okufuna ssente ezo kitegeeza nti bazaagala n'okusinga kyolowooza
kakati bwe babanga essaawa zino basobola okuvayo ne boogera ku ssente nze ndowooza abo tebasobola kuvayo ne boogera ku ssente za miwa musolo kuba be basinga otwala ennyingi ate be basinga okulaga nti bazeetaaga kubanga bw'obanga wagamba tobonga na mwami Museveni era n'ogamba tujja kugenda kutula naye ebyo byakunywa mu bunyuka caayi naye nga ssente ozitwala bwe baleekyusa etteeka ne bagamba nti kakati atakoze endagaano atatudde naffe tajja zitwala ate n'oteekawo okuyaayaana omuganda kugamba baava ne mu kuyaayaana ne badda mu kujugubana nga bajugubana omanyi omuganda aga nti ojugubana nga ow'omululu ayo ki ey'amasavu essaawa yonna aba ajugubana buli weesaala n'ajugubana kati abantu ba Nuupu tebalina busobozi bwogera bwe naye nga tuvudde ku ekyo ekyokubiri ekizibu kye tulina omukulembeze ali ku ddaala lya leader wa opposition nga Ssenyonyi tosobola kujja buzimawulire n'oyogera ku bintu byolaba ku social media alina obusobozi obutuuka wonna wayagala mu parliament najja ng'alina information amala naye nojja buzi nga baatutte tulage bazitutte batya ate nomala n'ogamba mwenze zange sinaba kulaba ku akawunti ssente lwaki olowooza nti bali baatutte naye gwe ngerizo tezinatuuka kakati n'olwekyo bino ebaliko bali mu kutubuddiisa waliwo ekintu ekyabalema kibadde batasobola kunnyonnyola fe aba DF ababaka baffe teri yalemereddwa kwesimbawo olwa nomination fee talina ssente za nomination fee nga mumulabye nti obusobozi abuyina obukwera omubaka baffe twabawadde ssente ng'ekibiina nga muzijjawo ekibiina ekito nakugamba mwami Ssekanjakko nga tuli wano nti mwami Kyagulanyi ebimu ku byali bimutwala bimugaana okutwala abantu nga Bampuuga Basseggona nga bamuyisa ebweru nga waliyo enkuŋŋaana eziriyo nga naye akimanyi bamusinga okubitegeera olunaku Katonda lwe yamuvaamu ne bayita nga bayise leader wa opposition osobola okubeera nga gwe president w'ekibiina naye nga ku conference gye mugenda mu beetaaga leader wa opposition mu parliament bwe baayita leader wa opposition mu parliament tebaddamu kuddamu kuwuliriza muntu gwe bayita Kyagulanyi era mwami Kyagulanyi eno campaign tafunye ssente na buyambi kuva mbagali babuyambye bweru babukyusa ne babuzza mu Honorable Mpuuga kati bwe twakola ekibiina mikwano gyo Honorable Mpuuga abaagala eggwanga lino okukyuka abamulabamu omulamwa ne batandika otuwa ssente newankubadde entono naye ate ffe bwe bazituwa olw'okuba tumanyi nti twagala buyinza tuziteeka we zirina okulaga kakati ffe bano babadde bafuna ssente obuwumbi obusoba mu 2 bwe badde bakafuna mu myaka emeka 4 naye nga bakulaga nti tukuzimbye ekizimbe Mbalala tuzimbye ekizimbe e Busoga kakati ate ababaka bo ne batuuka okwewandiisa ababaka basoba mu 14 tebasobodde nominatinga tebasobodde olwa ssente milioni 3 kankubule mwami Ssekanjakko abantu tulina okuyiga okukola ebintu ebituufu mu kiseera ekituufu banka ezo ziraba ng'ogyeko Centenary Bank kuba yo eri ku musingi gwa Bukatuliki ne bweba evuddewo ebizimbe byezimba bisobola okukolebwamu emirimu gy'ekereziya naye wano omanyiwo banka nga gye zitadde amatabi zonna nga balina ebizimbe nga byabwe banka kyekola egamba nekati okuva wano nze Centenary nze katugeze nze Stanbic ne banka endala z'omanyi kati ng'okuzimba ekizimbe ettabi ekiboga nga kijja gimalako katugeze obukadde 5 kati ate nga bwekwata obukadde 5 nebiwolaba mwami Ssekanjakko ne Kabuuka n'abalala buli mwezi esobola okufuna obukadde 5 ng'amagoba kati yo kyekola epangisa nemanya nti wetupangisa omwezi tutasobola obukadde 10 naye tufisa obukadde ameka ekyo olaba banka ezigenda maaso zitwezokola kati ebibiina by'obufuzi tosobola kuŋŋamba nti gwe ogenda ng'ozimba ebitebe olaba ekizitebe nga UPC erina ekitebe naye UPC werina ekitebe awo sofuna wadde kansala Uganda House wali Uganda House olwaleero baani abafuna mu Uganda House ojja kusanga famire y'Obote nga yeefuna Bote Foundation nga bebafuna muki mu gundi eyo nabino ebizimbe byolaba byebazimba tebigenda yamba kibiina olwalo Nuupu ne bweba egudde nga teriiwo okisobola okusanga ebizimbe ebyo biyamba Lubongoya oba Katana oba Kyagulanyi kakati esente bazikuwa kulaba nga ozimba ekibiina kati bano bazibawa
bayagala agule ekizimbe kuba wanajja wano n'agula ajja kugaa twaguzeewo bilioni 5 naye nga baguzeewo obukadde 8 bafune enjawulo engeri gye bagikola ki gye bagikuba so singa bazikola mu kuzimba abantu n'ogamba gongamba oti obadde ofuna bilioni ezo zonna naye nti osobola okutuuza olukiiko n'ogamba nti walabye Bobi Wine ennaku zino bwe yabaddeyo mambo kati nakigamba nga tuli wano campaign zijjamu kubirira zijjamu menya nnyo gy'atalina babaka obadde olaba nga balina akazindalo kamu ku mmotoka ono ayogera kamaikrofoni ate n'amala n'akawavuunula kati ampuliriza kino kigenderere walabye bwe yabadde Gomba tewalabye nga waliwo stage ennene na buli kimu nga kitegeerekeka kubanga wali n'omubaka yateekamu pulezidenti ng'ajja watalina kyekimu zitowera kibula Kalamojja yatuuse n'okuddukayo Kalamojja teyamazzeeko luutu gye badde alina kukola nemulemerera n'addukayo kati naye bwamugamba nti ŋŋenda Gomba omanya nti bw'otandikire Butambala olinawo Ayisa Kabanda olinawo Muwanga Kivumbi buli kimu bajja kukikola bw'odde Gomba olinawo Saazi olinawo n'abalala buli kimu bajja kukikola kati kyova olaba nti wano tewamumenya kubanga waliwo abateekamu eri wamumenya kuba kati kitegeeza olina kusobola kuzimba system eyo osobola okufunayoko ku babaka buli mubaka wa paalamenti olwaliwo ku kiriwo buli gwoyingiza mu paalamenti buli mwaka akolera ekibiina obukadde 100 kati singa oyingiza ababaka 100 kati abadde alina 5 mu 7 nga kitegeeza buli mwaka afuna obuwumbi 5 kati bw'oyingiza 10 kitegeeza ojja kufuna obuwumbi 10 osooka kukola kuzimba awava kati ekyo system eyo yebalemye ffe tuvaayo ne tubyogerako ng'abantu batulabanga ffe abataagala Kyagulanyi bwe tubagaa nti bano abasajja tebasobola kuddukanya ggwanga ne bwoba bwe bakwasizza nti bw'oba tosobola kukkaanya ne Mwami Ssekanjakko gw'okola naye ate bakuwa batya abantu 10,000 nga Mwami Ssekanjakko omu akulemye n'olwekyo setwagala okugamba abantu nti ffe ng'aba-DF twasimbyewo abantu era temwawuliddeyo mubaka yenna yemulugunya nti nze nalemereddwa olwa ssente era bwe tutaasobodde kusimba amaanyi gaffe tegaasobodde kutuukayo awo we twakomye kuba tujja buzi era bannayuganda batuwe obwesige bwe munnayuganda ndaba wenna ayagala okuggyako Mwai Museveni munnayuganda ndaba ayagala okulaba nti Muwoozi tagenda kukufuga obwesige buteeke mu DF ffe tumanyi ekyokukola ffe tuleke tuzimbe kubanga ffe tulowooza nti kale Mwai Museveni otufuze naye Muwoozi tojja kutufuga kati kitegeeza DF erina kyezimba ate Omuganda agamba embira empanvu anaziwangula atandika mpola ffe tuzimba Uganda empya tetwagala ne bano boogera ku Uganda empya ati boogera ku enjo bwena afaanana boogera kati olwaleero kkiriza obagaana Nuupu yekulira opposition bwe kiri gwe bw'olaba nga bannaffe batukulira kubanga wadde tokkiririza mu Nuupu naye ng'oliwo opposition Nuupu yekulembera gwe bw'olaba batukulembedde bulungi ffe aba opposition oba tuyisa mu buyisa ggaali osobola okubeera nga okatira tunulira kino Nuupu yekulembera opposition yatunulira mu babaka baayo bonna nga temulimu asobola kukwata byansimbi nga minisita ow'ekisiikirize newa Ssemujju kati ate Ssemujju emugjawo ne Ssemujju era naye luli yali yawundi Muwanga jasi yali yakimuggyako bujja noze ba balance opposition anti era luli yaweera Muwanga ate era Ssemujju yali yamuwa Ssemujju era obusobozi abuyina mbulira bw'ojjako Muwanga okiwaani nga oli Nuupu Namugga sokimuwa Namugga ebyensimbi abisobola ati olowooza teyali gundi si accountant Namugga anti okubeera accountant kati kankule tulina bannamateeka bangi mu ggwanga naye ate si buli munnamateeka nti asobola okunyira kufula paalamenti n'awoza omusango n'aguwangula asobola mu kooti nti asobola okuyimirira wali n'awoza naye nga tubalina bangi naye nga basigalya kukola ndagaano za bibanja nga Vairusi bwe kiri abasinga ndagaano za ttaka naye bwe bakugamba omusango gwo ne bakugamba nti Sseggona yagenda okuguwoza omanya nfunye looya bagamba nti Kabega yagenda okuguwoza omanya nfunye looya naye nga balooya bangi n'olwekyo mu ggwanga ekizibu kye tulina
nti abantu badde nkyakugamba ekya Ssenyonyi ekizibu kye tulina nti abantu baasa abaali kulembeddwa bebakulembera batosobola kungamba kale ne babaka banno nti Ssenyonyi yali abasinga okuddukanya ekifo kya leader wa opposition. Muwanga simwagala ne Muwanga asinga Ssenyonyi Namboze alina ebizibu bye naye asinga Ssenyonyi abaka we bali kituufu bosobola okugamba nti Sseggona so mukwasa position ono gundi Nambeshe naye akisobola naye ono omuvubuka ekisooka tosobola kumunenya akyali muvubuka muto Ssenyonyi omusaayi gukyadduka nnyo malala gakyali mangi kubanga olaba kati Ssenyonyi wano wonna mu ggwanga Ssenyonyi talina mu saaluuni gy'alaba esobola musala nviiri wano mu Uganda Ssenyonyi buli weekend agenda e Kenya Linyonyi n'agenda e Kenya bamusala enviiri Kinyozi wali Kenya bamusala enviiri kavuuka nawe leka agenda oli munnamawulire agenda ekikoleko okunoonya n'agenda e Kenya bamusala enviiri buli weekend yase okumusala enviiri n'agenda e Kenya bamusala enviiri nga luli yazisaliranga okugundi awo ku parliament awo kati ekyo kye bayita amalala yagwa mu bintu ebitajja kugamba ng'emyaka gye tekisobola biyimirizaawo alinnye Ennyonyi n'agenda ne bamusala enviiri bwe wolinyira kati nze wegambe wogambira nti kati ngenze mukasanga wano kumunaku kusala nviiri yaba agenze Nairobi musala nebi bamusala byanjawulo bitya naye kyekyo kyawulya kyayagala ali mu nsi nsuubizi ye yatuuka mu nsi ensuubizi kati oyotayagala Museveni kati abantu kye balina omumanya ababaka ba palamenti oba bannabyabufuzi abasinga balwana kulaba mpiseewo nti era badda mu kasenge kabinoda kati tukoze tutya wano okulaba kati olutalo luliwo olwaleero mu bibiina by'obufuzi luliwo okulaba ani asinga okuleeta ababaka ba palamenti abangi abeere leader w'opposition si lwakukwata bulinzi kujjako Mwai Museveni kino nakyo bakimanyi bino byakuba tuwa mpozi na kuzanyamu firimu era kulambula ku ggwanga abali eyo musuubire firimu y'omulundi guno akuba Mwai Museveni aleka agirinnyeemu eggere teriimu masasi teriimu tiyagaasi kati ate yasooka yali ya muliro kati enegenda kubeera ng'eraga Museveni nti yatereera bagitwalira awo tewali kuteekamu katundu kalaga Uganda kati ab'enkyukakyuka ngo bamalamu amaanyi si bamalaamu maanyi naye kye tuba tukola bw'obulanga ng'olina gy'obadde olaga ddayo we wabuulidde okwata ekkuba ettuufu abantu b'opposition tulina kuddayo tutuuleko wamu balina bye baabuulira mu masaŋŋanzira tebaganya okuddayo tulina gye twabuulira naye tuganya okuddayo okukwata ekkuba ettuufu tetugenda kuwangula Mwai Museveni nga ffe buli sawa tubeera mu kwerumaaluma tubeera mu kwekuba kati kankuwa ekyokulabirako okutte kati wano we tuli mu kwesimbawo olwaliwo okutte Sseggona omumye kaadi n'ogiwa Walukagga Sseggona ze Walukagga ze kati oweni ali mbw abayita wakati nga mugamba yababbye okutte so nga ate obadde osobola okukwata Walukagga n'omuleka ku bwa mmeeya obadde osobola okukwata Walukagga n'omutwala mu constituency erimu oweeni alemu olwaliwo okutte baagala omumye kaadi ogiwadde ono omukyala atamanyi nakyagenda kukola Nabbosa kati mukyala n'abakooba aba yanafuwa kwenkanaki kati era nga tuddawo nga tukaaba nti Museveni atubba waliwo ebintu ebimu nga ffe twekuba ffekka ne tuwa Mwai Museveni amaanyi gomala ku mpuuga lwaki togamala kuba NRM nokkiriza noga kale ebitaano byagenda kasa nange nfuna obuwumbi obulala naye omala amaanyi okuba mpuuga ate ab'NRM nobalika nga bayinaayina kati okutuusa nga abantu bawano mu Buganda tuzzeyo ne tutegeera nakugamba Mwami Ssekanjakko teri kibonyaabonya wano mu Buganda naddala wano mu Buganda nga kugendera ku leediyo Katwe omuntu najja ku social media n'abika Kabaka namwe ne mukkiriza namwe ne mugamba Teacher Lumbu yayogedde bamuyita na teacher naye nga bya bulimba ne mugendera ku bulimba kati Kabaka wamulabye nakivu anyirira amaanyi alina buli kimu yeyagaza Kasimairo kaddawo kali ako mwana wo Muteesa kakati naye mwakuba wana abakungu be nga mugamba nga bwe bamuwa obutwa bwe bamusse ne bamutwala omujjanjaba ne mudda ku social media newamba kakati nze nakugamba wano Mwami Ssekanjakko abantu nakuwa abantu babiri kambaddemu omuntu gwe bayita gwe bayita Kawalya Kaggwa yali Katikkiro wa Buganda singa yali wa kalulu yali tasobola kukawangula
kubanga n'omutemula bamutemula butemuzi naye ng'omanye ekimutemuza aleese amasanyalaze rediyo katwene eyita nti oyo amasanyalaze galeese gagenda kukaza ettaka lyaffe ago mayembe biki n'ebirala musajja wattu ne bamukuba mayinja ne batakoma okwo ne mu ddwaliro gye yagenda okujja ne bamulumba ne bamuwa obutwa ne bamutta naye nga bamulanga amasanyalaze olowooza bazzukulu baaba abamukuba olwaliro bazimba amayumba temuli masanyalaze era bwe gavaako si basooka okwekalakaasa kubanga baali tebamanyi kati tukozesa obutamanya ne tutta abantu baffe oluka yali katikati wa Buganda eyawaayo ettaka ly'e Makerere Nsibirwa Senkatuuka si yamutta kati gwe bazukulu ba Senkatuuka e Makerere tebasoma olw'okuleeta university eya Makerere era Abaganda ne beekalakaasa atuliddemu olukwe kati university netuyamba ki olwaliro buli azaala omwana buli ayina ku ssente buli aweeri omwana ayagala agende e Makerere naye yagireeta bamutta okitegedde akati tuli mu kutta abakulembeze mu butamanya ate munange abatamanya bakufuna ababagoberera ate munange mbangi era ekyali mu kuba Nsibirwa abakulembera omukuba amayinja balina ogubiina gw'abantu nga bangi nga babawuliriza nakati waliwo ogubiina gw'abantu bangi era balina ababakulembera era basobola okukuba buli kimu ne bamutta naye tuligenda okutegeera nti bagira wano waliwo omusajja kanjogere ku gwe bamanyi ow'ennaku ze omusajja gwe baali bayita ali Agina Santege Ssebaggala ali Agina Santege Ssebaggala yajjanga buzzi n'alagira ne bagamba aja alagidde yajja wano e Lubaga nga waliwo okulonda kwali kwa mukyala Winnie Makumbi ne Sendi Kadiwa na Sendi Kadiwa akoze bulungi nnyo naye nga tosobola nakwawula kasa yawanika Winnie Makumbi bagamba aja alagidde ne bamulonda Ssebaggala twakuuma Ssebaggala nange nalimu okuva ku kisaawe Entebbe mpaka Kisaasi nga tutambuza bigere naye nga omusango gwabaddeko gwa bufere ninga omusango gwaddeko gwa bufere nga temumanyi omanyi n'ennyimba ze bayimba wano abataasoma ffenna twegatte tumanya tuwe gundi tuwe Ssebaggala aja alagidde kakati nga tukyalina abantu abo naye Ssebaggala bwe bamukwasa ku bwa meeya dakiika 2 ng'agamba abantu balonde Museveni nga yali wa Museveni naye nga yakuba famire ennamba eyattakuba ate kankubuulire mwami Sekanya yagikuba mu byobufuzi n'agyeka wali yasaanyaawo famire yali Kawempa eyattakuba eyali eyimiridde ng'erina omulandira mu byobufuzi olwokuba nti yalina amasanyalaze olwaleero njagala kulaba mpuliriza Katonda talyanguzi ebyatuuka ku ttakuba byennyini bye bituuse ku famire ya Ssebaggala be bano ba Faruku Ntege nopwe mukubye mubuliza mu ttaka onani yali MP so kati yesimbe kuba meeya Kawempe Latifu bamukubye Balatifu balinga basanyuka nga mukulu waabwe akuba famire endala n'abala abagundi bimwefuza abamalawo olwaliwo Balatifu bakaaba njagala kubula ojja kulaba ku famire emu kino nkiragula nga ndi mu kamera ekulembedde okusaanyawo bannabyabufuzi Abaganda wano abalina egundi oligirabako lumu nga famire yabwe abazzukulu baabwe abaana baabwe nga baliwo nabo abakuba nga abasaanyaawo ng'eya Ssebaggala kyebagikoze Ntege bamukubye ng'ate ataddemu buli kimu taata we Latifu ne bakuba ebyo bye bakola takuba yali w'amaanyi nnyo baali b'amaanyi nga famire ng'erina bamutanga Nasibu takuba nga akiika ku lukiiko lwa Sitewolo nga ye mumyuka wa Ssebaana ng'ate meeya takuba ali Kawempe omulala nga famire y'amaanyi nnyo famire ng'erina omulandira ng'ekoze bulungi Ssebaggala agikuba n'agisaanyaawo olwaleero mwami Kyagulanyi naye asaanyizaawo famire ya Ssebaggala ebyafaayo biddiringana kati neya Kyagulanyi bizitayimu naye bagikube ate yo tekiri nawala kubanga yo kigendo kisoko giyamba bayinamu omwana omugezi Kyakiru nti Kyakiru yabalaze nti wadde mugira naye nze bye mukola sikkanya nammwe oyo osanga ali ginunula mu byobufuzi Kyakiru nange ndabanga bakita kulamya ndabanga famire eramya Kyakiru naye ndabanga yesulubabye
Tata wo muto Kyagulanyi alaba byakola tebiri mukuba yabagamba muyigo kolagana ne bimutakanya nawo ne bamuyisaamu eggaali naye mugezi vubuka ne bwaba ayimidde bwati ng'atunula butunuzi nga tatayogedde omulaba nga mugezi mu bufunze Nyanzi yalamya ye Nyanzi yalamya kati ono tetumanyi katumusabire bana yalamye batalamye Mungu Mukama Katonda abakwateko bagire naye kyenjagala okugamba n'abatulaba tuve mu bintu by'okukyamuukirira kutta abakulembeze omukulembeze n'ovaayo n'ojja mu kamera oli leader opposition mulamba naye ng'oyogera ku bintu by'olabye ku social media ate ng'olina obusobozi obukola due diligence akati olwo tukwawule tutya nange Kabuuka Bisaati waabwe nekyo kituufu tukwawula tutya n'oli akwata akasimu n'akeetunuzaamu n'ayogera byayogera leeta wino kati onoŋŋamba oti oyo mbuta taagambe nti Lumbuye ye ticca we Lumbuye era Lumbuye ateeka okuba yasomesaawo Basenyonyi ye ticca nga bafuna notisi nga bafuna notisi ajja n'agamba mbwe kamera zange ziri mu State House zangambye kino nawe kati naye ddala ng'omuntu alina amagezi okkiriza nti Lumbuye alina obusobozi okuteeka kamera mu State House askari antujjukira kuba kasaale mu ttaka obadde okimanyi kuba kasaale kati obudde bwafunyemu obw'okuwummulamu nga akwata essimu najja n'abawaamu ticca omusajja ono mumulaba ono kamusembeze bulungi bibyo byabeera ojjukira lwe yaleeta vidiyo yaleeta ticca mpamya omuntu atayawula Museveni ticca mpamya ni naye ticca ajja n'akuwa eggwanga lino lyafuna ekizibu nti abantu abatabitegeera abatalina ddoboozi be bawuliriza abalina eddoboozi ate nga in fact balina eddoboozi naye boogera tebitegeerekeka olaba simu eyo eriko ebintu bingi biyitirivu kati ennaku zino kuliko omuvubuka alinako projekiti y'okulunda embuzi abantu bamugoberera kuliko abalinako projekiti z'okulima emmwanyi nze ku simu okwo nfuniddeko emirimu gamba ng'ebitooke abaagala endukuse ennungi n'oteekayo ogenda okulaba oli akuweereza gundi n'omusigulira endukusa n'ozimuweereza okulaba oli agambye jangu onnyambeko ndagirire ku mmwanyi zino kakati naye gwe ku simu yo gy'olina olina kunoonyaako bantu nga balumbuye n'olwekyo abantu tuyige nga tukyavuma Mwai Museveni nga tukyavuma abakulembeze bonna mu bitendera naffe twandike okwevuma fenga ng'abantu ogambe naye omutwe gwange guno ngukozesezza ki ate abamu bagoberera abaana bange tebasoma lwaki tetulina mmere yakulya ogambe naye lwaki ate waagundi bo balya lwaki nina ekibanja banzaala mu kyalo lwaki nakirekayo ndi ku booda lwaki nakitunda nengula pikipiki lwaki siddayo at least ku weekend nvuge kapiki kange ngende mu kyalo nsimbe ebikolo by'ebitooka 50 kati tutandika okwevuma bwe tuteevuma abaana baffe bagenda kutuvuma bwe tuteevuma nze kankubule kankuwa ekyokulabirako nina abantu babiri bengenda okwogerako abantu b'Emasanafu ne Lugala babamanyi omu bamuyita Sevviiri Sevviiri asula Lugala awo nakoma okumanya yali alina ekimotoka mwasula awo awo mu Stensen Sevviiri tava mu mujoozi gwa NRM era muwagizi wa Museveni nnyo naye ng'asula mu kimotoka Sevviiri yalina ekibanja taata we kye yamulekera era taata we baali bamuziika wali Masanafu mu Kinoonya nga wali Gladiator bwe njogerako Sevviiri abantu kino kye bamumanyi Sevviiri yasalaasala poloti ng'atunda nga bw'alya bw'anywa Sevviiri yawunzika n'ennyumba ye agitunze yagula ennyumba ya Sevviiri yamuwanga ttule z'amagi na butto bagenda okubalanga ennyumba bagikoze eki yasooka n'agitundako ekisenge ebyemanja olwo poloti byatundako ekoze eki katali ku nnyumba kati n'atundako emmanju naye ng'ekkubo erituuse ow'emmanju alimuwadde mu ddiiro nga mwalimuwadde Sevviiri yamala ennyumba yonna n'agikola ki olwaliwo Sevviiri omu ku bawagizi ba Museveni abasinga alina kakiiko obukiiko bwabwe bwe balonda kati naye ayimirira akulage nti tulina okunywerezaawo Museveni naye atamumanyi kati fa bamanyi Sevviiri bw'atandika okwogera nga nvaawo saagala n'abaana bange bamuwulirize naye kyeyakola waliwo omuvubuka omulala bamuyita Seddu era abantu b'e Lugala Masanafu mumumanyi Seddu yalabikirako negataliiko nfuufu Seddu taata we yamulekera yali yazimba emizigo egiwera 30 egy'abapangisa egya singo
Seddu taata we n'amulekera ekibanja awo Masanafu emabega kaawo babadde nga ye wava endagala zibatunda mu katale Kasubi wava amabidde agasogola omubisi ne bagutunda kubanga kibadde kyalo. Seddu n'agenda ng'asala mpola ng'atunda n'amalawo. Bwe yamalawo n'adda ku mizigo. Bw'ogenda ku mizigo gya Seddu giri wali Bukuluugi. Buli mupangisa gw'osanga Land Road. Nga Seddu ajja ku nyumba n'akugamba nguguza omuzigo gw'osulamu omuwanga ye 3 5 Seddu n'agitona n'agimala. Bwe yagimalawo n'atunda amalalo ga kitaawe. Ge amalalo ge baalaga gataliiko nfuufu ge baasuula ku Northern bypass eyo wansi baba zikula ne bateeka ku Northern bypass. Bwe yaguzaawo oli Seddu nga sente yazirya talina gy'atwala. Bwe yaguzaawo yali musajja mu kiga ye yateekako bantu bagasima ebisigalya ne babisuula ku gundi. Olwaleero Seddu y'omu abatava mu mujozi gwa Kyagulanyi. Era gamba Museveni mubi nnyo atusiza obwavu agende. Oli ye wa NRM ayasoose ono ye wa Nuupu. Era basanga nga n'okulwanagana babiri basanga babula kulwanagana. Ono agamba omusajja atusiza obwavu n'agamba omusajja abeerewo. Kakati waliwo nze mwami Sekanja ko kankubulira mu Uganda wano twetaaga tukole etteeka nga si buli omu alonda. Abantu kati nga Baseddu Baseviti balina kuba kalulu kubanga anategeera ati omukulembeze omulungi. Nedda ndowooza ebyobufuzi mwebina byobufuzi mwalisomesezza abalonzi lwaki balonda. Nze njagala bakole etteeka nga waliwo okulonda nga waliwo abateekeddwa okuyita mu kakuŋŋoota akalonda n'okwesimbawo. Si buli awezezza emyaka 18 nti yasoma n'amala senior 6 yajja mbaka wa palamenti wabeerewo akasengejja watunda ebijja bya jjajjaawo lwaki ojja okulembere bakwasa obwa kansala kati otunda eggombolola. Ebyo mu Amerika mu nsi gye tutendere na demokrasi n'abantu abamu bakatandika okulonda. Gwe okimanyi nti mu Amerika abakyala ebbanga sidde emabegako baali tebalonda. Okimanyi nti mu Amerika abaddugavu baali tebalonda. Omanyi lwaki baali tebalonda? Ng'abaddugavu ebiseera balimu akaga twagala kuddayo gye twava. Kati omuntu ayagala okudda gye yava omuzungu ng'agamba nedda tasobola kukusalira abaana abamukulembeze. Ate okimanyi nti nakati newankubadde balonda n'abantu balonda naye mukuba akalulu eggwanga lyonna ne wabaawo electoral college abantu 500 ne basalawo ne bagaa nti wadde bano balonze naye entegeera yaabwe yabadde bwetyo ekituufu kye kino ne baddira atalonze n'asalawo. Naye Uganda akalulu k'omulalu yanywa enjaga ye bamutwala ebutabika kenkanankana n'akadokita alongoosa abantu emulago. Kati eggwanga lyaffe tuba kulyaga okuba wakasengejja. Si buli muntu nti alina kulonda, si buli muntu nti alina kwesimbawo. Bwe tuba bakutwala ggwanga mu maaso si buli muntu nti alina obusobozi obukuba akalulu mwami Sekanjako. Golaba akalulu mu palamenti kafa. Mu palamenti bagaa nti babaka ba palamenti balonda sipiika naye obulubuna bwafudde. Waliwo n'omu ye yatuyamba n'atuvaayo n'alaga nti akakeke kaafudde. Yali ow'emityana zaake. Kyokka kati olwaleero omuntu alina kulevetta akalulu y'omu ku balina emikisa ebitundu 80 ku buli 100 egikomawo. Era Nuupu yamuwadde tiketi tagambwako mulangira naye yagamba ye yakatta. Kyokka bwe baali balwanagana nga Kadaga bamuwangudde ate yayimuka akuba eŋŋuumi ng'agamba Kadaga bamubbi. Kyokka ng'akake yakase obulubuna bwafa mu palamenti y'eggwanga n'olowooza nti abo basaana okutuula mu gundi atannakuga bwe balonda naye kati ate saasira oli omulonzi ali wansi ekibuga. So kati America ndozo yalingezi negamba wadde mwenna mujja londa ne electoral college kesalewo oli mu ggwanga otunze ekibanja kya kitaawo onywedde omwenge kuba tulina omusajja Mutasi Makula. Kibanja kya kitaawo kyonna yakitona n'akimalawo n'ebijja bwe babanga baneiba abaagula tebayambye pozi nga bagenze na nnyonyo tuwa kubijja naye bonna batunzeewo tebalina basobola kuziika abantu 3 naye obasanga ebyo bagamba gavumenti eno etufuze bubi. Omuntu atunze ekibanja kya jjajjaawo n'onywa omwenge n'essente n'ozimalawo tosaana kuba kalulu. Abantu tube n'erikodi zaabwe nga bagamba nga ffe aba LC mutuwandiikire kubikwata ku bantu abo mwe baba bajja abanaalonda naye nga abantu bonna bakyalonda.
Uganda jafana nalina envunza alemedde okutundula envunza naye ajja n'akuba akabeera ne bamwegayirira genda olonde n'alemeddwa okwoza osanga oli nga bamuwa omujozi oba gweni ali mu kyalo eyo gumulemye n'okwoza guddugala gulinga ttaka naye nga agenda kulonda era omusanga agamba mwete mwina kye mutugamba mwete mugize akeera ku walagi amusiibamu abaana tebasoma ensiko emutuuse ku gundi ettaka yali sikira ali awo naye agenda kusalawo omukulembeze waliwo abantu abatalina kulonda tolina ttooyi kati ogenda kulonda biki nga ne ttooyi ekulemye okusima genda kulonda ki simulimba tubeere siriyasi mwami Ssekanjako eggwanga lyaffe tulyagale tulyagale omuntu talina ttooyi Semaka mulamba n'akakuba akamutwala ewe kamulemye okulima agenda omusulo agubuukanga nkofu ku makya naye agenda kulonda asimbirayo lwaki batumalira ebiseera omusajja dokita oba munnamawulire nga ggwe atuusa walina ebyokukola alaba layini mpanvu naye asijja londa layini mpanvu naye ng'abaliko beebo abatalina londa abo nno bebasalawo bebaleeta era bano bakimbuyege betulaba mu palamenti mu kanso wawa bebasalawo kakati omusajja eyagenda n'atunda ettaka lya kitaawe yika 5 najja n'agula bodaboda omusanga wali ekyengera ng'agamba Sseggona talina kyatukoledde lwaki talonde Walukaga amulonda kati tubonaabona n'abantu ebanenze kambabulire nze ntuuka n'akaseera neŋŋamba era ningamba nti loza ndenzo byofuzo byokwesimbawo mbiveeko naye kirungi nze abe wange bategeevu abekinoonya kyomulaba nti tebamala galonda era ewaffe awo omuntu basobola omuwangula awalala naye ate ewaffe n'awangula balonda balinga abana abassemuju be yayogerako abekira kati nze ndi wa DF mu kulonda bwe nali njja kuba chairman banondera ku nkumbi ku DP ngaba NUP we bali bani nga bala bonna we bali banondera ku DP ne bampa akalulu ate nga NUP nali mazo gifuluma gundi nganji nedda batondya abachairman NUP aite nabaawo kubanga twali mu people power naye waliwo abasibi obuweero obumyufu n'ebiki gwe ngoli ku nkumbi ne mbagamba nze ndi wa DP bwe baleeta NUP nenjoyininga NUP ate nayo tetwagijoyininga lwakwagala naye weebizibu bye twalina mu DP nga mawa ekibiina kyaffe tujakifuga tekikola ki kati ndi wa DF era abantu obasanga nga NUP ba NRM naye nga bagamba ate ku chairman tufiira Kabuuka nze wange basengejje ensonga lwaki era tulina kansala awo wa Alafu wa muti waliwo abamanvuli biki ne bagamba manvuli tujja kugiwa awalala naye wano tuli ba Alafa akabonero k'emuti ewange batuula ne basengejja tebamala galonda ffa era kyobala abaffe ekyalo kyaffe kyanjawulo olowooza bannabyabufuzi bano tebaagala abalonzi ku leve eyo banti bo babaagala ku leve omulonzi abeere bw'atyo ajja amuwe 2,000 amulimberimba amuwe akalulu okuleka nga tuzzeeyo ku levo gavumenti bwe beerowooza ku byokukola erowooze n'okukyusa mu mateeka g'ebyokulonda si buli muntu awezezza emyaka 18 nti alina okulonda basengejje abanaalonda ate si buli eyasoma nti alina okulondebwa tutandike okusengejjamu tutandike okugira nze nawe nabadde ku mukolo ne mbagamba nze ondaba wano nga wampadde obuyinza nyinza n'okukola etteeka nga si buli omuntu bamuguza emmere nkola etteeka bw'oba ozze ku mudaala gwani nze Ssekanjako bakuzaala wa nti banzaala Mityana mu kibuga okolamu ki tinvuga boda Mityana gye bakuzaala temulinayo ttaka nti abamu nkuwadde ebbanga bweri kigende Mityana olima emmere abantu abamu beetaaga obwa dikiteeta abantu bano bwe mulaba abatubonyaabonya be basuula ne kasasiro mu myala munamala nalaba enkuba ezze n'ayiwa mwala baayitirivu babikola ebyo kyokka bw'amala okuyoka kasasiro mwala ate n'ayomba nti abakulembeze batugogoledde emyala amazzi gatulumba nina bano abantu bano tulaba nga abategeera asibye ettaaya ayambadde suuti nnungi agula ebikajjaawo n'alya ng'atambula olumala bw'amala okulya n'abikanyuga kati gwe bwe nkukwatako kamera ne zikulaba ne tukukwata nga tukubuuza oli waawa nti ndi we Nakasongola nga tugamba sookodde nga tugoba mu kibuga emyaka egyo 5 tokkirizibwa kuyingira kibuga sookodde Nakasongola ate nga tukuteekako n'abakulondoola
abantu baffe wano bwe tuba bakuteera nze kankule mwami Ssekanjako dictatorship inobera amateeka amakakali bino ebya demokrasiya gwe tukopya w'abazungu okutuuka awo bamala kakasa nti abantu bakoze eki bateredde mu America bwe bakola oluguudo awetaaga speed entono bagamba nti wano fuga speed ana bateekawo akapande efe wano we bakola oluguudo olumala odumalanga we bakoze Sentema Road nga ekiddako kuteekako amps nga bateekako nenene eringa ekikata nti bw'ojja oddukanya ati lisiti ekkube ne munnaye kyoyogera luli nali nveeka muli wa Bijiro nga bali mukola luguudo no, in fact twali ka chorus naye nga waliwo bagamba speed yaga 2 naye nga bataddewo ampu ennene naye nga ukava kapande ka speed 2 nembuuza gwe nene muganda ye kakati sajja bataddewo speed 2 nate bataddewo ne ampu kati wano bategeeza ki kati wano akapande okateekawo oli n'akayitako kagamba 2 n'ayitawo mu 8 kyokka tebakomawo n'akapande kennyini abayinaanyewo ne bakabba kubanga yentegeera yaffe abaddugavu tulina okukkiriza oba abantu abamu nti tulina bye tutannaba kutuukako newankubadde tulyayanira obituukako tosobola kuŋŋamba tolina mulimu naye olina essimu yakakadde ng'eriyo omukyala wali emasanafu alina omudaala gw'ennyaanya n'egundi mwajja abaana be kye banaalya nga kapito wa 7,000 naye tonaba osanga abatambuza emiyembe ng'alina essimu ya 800 naye nga kapito gwalina gwa 10,000 anti betwogerako ali ekyenkya kya 4 nali ekyemisana kya 7 nali ekyeggulo kya 5 oli muvubuka osula mu nnyumba ya 35,000 olinamu entebe za bukadde 2 olinamu egundi kyokka bakukozesa mindset change bakukozesa ezo sente z'oguzeemu entebe bw'oziweereza wamwe ne baggulira embuzi omwaka oba n'embuzi mmeka esente z'oguzeemu essimu eyakakadde singa oziweereza ewammwe ne baggulira embuzi oba sengawo n'akulundira embuzi omwaka guno agenda okuggwako embuzi emu ezaala abaana 2 baggulidde embuzi 5 omwaka ogenda okuggwako oba olina embuzi mmeka abantu tukome okulowooza bino ebyolwaleero ebyaleerowa oli muvubuka olina emmotoka ovuga Subaru ogenda ogireekanyiza abantu singa Subaru eyo emala nekkuba ekigwo ne bakuwanika okugulu abeewo banaasigala balya kati oli muvubuka ovuga Subaru Subaru ogiguza obukadde 6 bukadde mmeka singa okutta obukadde obwo 6 kyokka oli mu muzigo tolina na kibanja wammwe nga bwe mugamba singa ogenze waffe eri nonoonya yiika ya bukadde 5 oba 10 n'ogula yiika zo 5 oba 10 n'osimbamu emwanyi tolaba nti ate osobola okutunda emwanyi n'ovuga Subaru kati awo we tuli tulina opangula endowooza yaffe era nze ŋŋamba zino sente nga sia Paris Mode na biki ze bawa abantu zandibadde baziwa abantu bongera okusomesa abantu naye ekizibu ekiri omwami Ssekanjako abantu baffe twakyawa okumanya n'okutegeera singa omuntu abeera ku mikutu egiriko okumanya n'okutegeera ate tayagala kubigoberera ate bwe kubeerako wali okweyambula gundi akunami ogenda okulaba nga abagoberezi baki bayitirivu tugende okukwata essimu yeeyo n'omanya nti essimu yange esobola okufuuka omulimu gyendi nze njagala bebaza mulina mu eddaala kukituusizza nti kaakati gwe osobola okubeera wano n'oŋŋamba nti mwami Ssekanjako nali nkola ku TV gundi naye nkooye okwekozesa kantandikewo omulimu ogwange kati bw'abanga mwami Ssekanjako asobola okukozesa omutimbagano guno natandikawo omulimu gwosobola kugukozesa kutandikawo ki tugende ku nsonga y'omuwala speed engeri gy'odduka mu meeting bibaddewo byonna amazzi gayingidde abantu ani avunaanyizibwa ku kino kakati ekisooka abakansala bakola ekintu naye nga nabo tebakitegeera kye bakola naye tetujja kunenyera bakansala tujja kunoonya abalonzi baabalonda bali be twataandikiddeko kubanga bakansala baatula mu lukiiko ne bayisa omwala gwebwe investor ne bateekamu n'akawaayiro nga waawano nga kiringa ekikulaga nti amu oba n'abagwetaaga baamu baali bamaze okuyita mu bakansala kati ako nako mwami Museveni ne yeeyambisa awo n'awandiika omulaba gw'ehamu kubanga KCC ekoze eki kati byonna bye mulaba mu Kampala n'abatulaba bw'oba wakeera ku makya n'olonda kansala nga yayitamu ng'olinayo kansala gwe buzibu bw'ekyo oba ekyakutuuseeko kubanga Lord Mayor yavaayo n'akayanako kubanga ffenna enkulaakulana tugyetaaga naye mugamba ffe nga batutambuddeko twagala ebibuga ebikulakulana olaba omwalo ogwo yali maze kumpi mwaka ng'asimba mwalo ogwo
ettaka ne balijjamu ne balisomba omwala n'agussa wansi bwe guba gubadde ne futi 8 okukkirya n'agufuula futi 16 bwe guba gubadde ne futi 8 obugazi n'agufuula futi 16 obugazi ne gweyongera obugazi ne gweyongera n'okukka wansi n'asooka kuzimba mwala naye ng'omwala aguzimba alina pulaani ey'okuzimbako ekizimbe ebigundi ne ziyitamu gundi kwanasandikira ekizimbe n'akakasa nti kati ekizibu ky'amazzi nkikoze eki kimaze naye amu tanazimba mwala nga bwe kyalina okubeera kyokka kalina zo zigenda mu maaso lwekyo twagala okusaasira abantu mwenna abasuubuzi nze newange masanafu mwebali bangi nalabye maali bagireese bagitikkula basobole okujoozayozaako ndoza bajanike bali mu bulumi naye ebyo ebyakoleddwa kwe kulonda abakulembeze abatategeera kye balina kukola ne bakola ekintu nga nabanga ye bamuwaddeyo akasente n'ayisa buyisa ekyokubiri abasuubuzi bwe tuvangayo ne twogera ku nsonga muleme tuyisaamu ggaali nti tetwagala nkulaakulana enkulaakulana ffenna tujagala naye enkulaakulana erina okubeera nga tekosa bantu beesanzeewo naye ebyo byabaddewo eby'omwala kubanga tukyasobola kubizza mabega bino byolabina balataddewo obukiiko tukoze eki ekyo kigumaza ng'ente esula ku ki weeyiiye naye nakyo kikuwa ekyokuyiga nze nakolerako ku street awo mwami Sebaana n'atugoba ne tuyomba nnyo naye akugoba yakuwa ki ekkubo bwe twatandika okugendako oyima wani twalema gye tulaba nti ate abatugulako balina eyo ne tutandika okukola sente ekyo kyewatuuseeko si nkomerero naye kirina akabonero kekikulaga covid okujja wano waliwo be yakyusa waliwo omukyala eyankubidde essimu ng'ali gundi Nakaseke yagenze Nakaseke n'agula yiika z'ettaka 3 n'atandika okulima emmwanyi bulijjo mugamba okulima nga takigira yankubidde essimu nga ngamba emmwanyi nsime fuuti meka nga ne bwe yabadde agenda teyambuulidde yankubidde amaze kukola ki n'angamba nze ekyantuuseko mu kibuga siwala kukiddamu kangende mu kyalo nne tweyanza nnyo tweyanzege wanaaba badde osinza okubeera ng'otulaba ne Kabuuka Sepiria tukomye wano olwaleero tutandikira awo olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera wangaala ennyo Ssaabasajja Kabaka. Amiina.